story era mu state house nakatambi mbo Mandela yali ajjeyo pistol najirabako nga bagiwandiika nti bwe wabeerera mu state house nti Mandela yajjayo pistol kabaka bamutere omusajja yafa na ngalooza kabaka muntu mulamu nakwata ekyapa kye nakiwa kabaka nga bana be bali bweru kabaka yabayita n'abagamba mbawa milioni 12 kabaka tagula nakivumbagira mutu binakivumbagira nadietaka nali kuza Mandela akolewo petrol station Mandela ansanga mukubo nga mukubye kubye mu state house nkoze report ngoma ona nakijeyo ba nkukube Mandela nkukube Gwa kolu yi Mandela kubanya aba mawulire. Gwe wajjayo Kibayize Mandela kuvira yakubanga aba mawulire. MP. Nali ba nze nakijjayo. Baba. Gwe wajjayo Kristo Mirundi eji ku Mandela. Nadukira mu kasino. Nzo nepankira ko. Bampa yazi. Dwa. Ezeza aba mawulire nze no article nagisoma mu. Yali abusiru vice versa. Gwe wajjayo Kristo mu state house. Nga Mandela ayagala kukubaluyi. Mandela bwe yajja mu state house yasirika busirisi. Kabaka omusajja yalamira kabaka ettaka naliteeka nti abaana bange kabaka nalivumbagira waliwo petrol station nalikuza Mandela yabawa milioni 12 abaana ku ttaka nayono kabaka aswadde nnyo tutya buti mufungula kote tumanye obakano tono akasajja kayina sente emba ne zikala bwezityo nze ndi mulwadde nesibe embaza akasajja zikazi bwe kalemera yo ngenda kakuba mufulirizo ennaku 9 nkawanuzayo nkonyogo bwana nkuwanuzayo nkonyogo bwana nkuwanyuzayo bwana ngenda kuwanyuzayo nkonyogo tokalaba nti era kasajjako ono bwe yafunye sate dubilioni ezemwanyi ke kadduse mukafunye dirwe jamani nakala kasajjako kano kasebo wakayina omuntu okukalinga uju empumulemu ebituli hafunye akatale oyine mwanyi gwe kasajja gwe no bakakolwa nkakazanyira mu nnimiro mukakube gwe Katikiro wa Buganda gobera storeman oli era akasajja ko mukajjukira tike kago badiru ya coffee eyo mukazi oli ali atuzimbire eddwaliro kakolagana nono mbwa da masse popular Katikiro toyina jo yitogwe ngenda kuba mfulirizo kabaka ajja kujjawo kabadde kakolagana nono kajamu abaganda nga abajjawo amwa popular ni Buganda that kabawe Katikiro abantu bamwagala lwaki ayina convoy sale yajimu jomujako labo bata convoy Katikiro jaina jeno sale ya jimu abasigala abamu bali bachenje baba kwatani bamujako natunule bikako tasobola kutambula nakuzino amumwa popular in Buganda na ate wa mamusei tobola bamukozi yanteka mu Buganda chenkwagadde ko linsomuti dati Katikiro kitufu convoy ya Katikiro bajike ono mufere Buganda ndi body ebyetaka abantu bonna fene mayanja kati fetu sinza amanyi Buganda myandi mayanja minister mayanja banga fe Baganda to disputing abaganda bamanyi ko kanti oyo munyalwando oyo muki am not disputable minister bamukubanya amwe Muganda na mugambye ali kulire batukube naku ali kulire family ya Museveni yagaziye bawulidwe ebyokola bali badde muri estate mubataka mubba bibanja when mayanja a man calls you kimulekere genda mu chembazizo zesibadde we myaka 10 tuliyiko balekere emirimu gyabwe Museveni yakole n'abakodomi bale kulire bwe munabate munnafuna yaba abalekera mirimu tebajja koma kunya ndinze balese mtwala satu emu hosajina gwe ojoze myaka gino gyonna jangu be kuyira sidi mukwano gotango do yakapa bana kati okitegedde nti Mandela bamukozesa kabaka yalemera ettaka ly'abaana naliremera kyo tukitegedde ekyo nali kuba kati kabaka nali wa Mandela kabaka yabbe ettaka yaponye omutuufu yeye teyanyiga kuki olw'okuyiwamu ettaka mu bemanyi ba relative oyo bamumanyi bwato bwakola era na Mandela gondi yankubira esimu aponye ekiro sa mukanga nenfoka singa ebyuma byange nga aponye aline yanga lady mu office nibanga nti encha tukwagala nintegeera aponye yani kati genda okutuuka enda kwa mazei aponye yakubira esimu ekiro sa mukaaga nga aline yanga lady nemutegeera nga bali mu notegeera aponye yani
era aponye yanga oli aponye yangamba nkuwe ku sente oba nkuwe akawunga nemuga nti aponye gwe mmanyi sinza musaba sente bayinza okunkwatira ku gate wali watyo okutwala sente no aponye omutuufu mutya ate Museveni n'agamba omusajja ayo aponye sizala wetamukwatako omusajja lebamutwala n'ekireka kyobola bonna bamuddukako takyayina bantu ali isolated kasa mwenda yamuddukako yagwa tumwebaze naye yamuddukako yagwa takyalina tayina direction kakati ne Kalugire kamuddukeko Kalugire yagambye feka tukwate sente tuziwe Mirundi ono tumuddukeko muleke ne jogoli kuba yamanyi nti siryogerako naye kati buli kintu yanga akiyingira mu kife mumujje akatambi sijja kuba mulete sente jiri emitwala 37 ekije mujje mwena kyekijeri antonde najija wanga mulaba atambula mulaba kati nkugamba nti Museveni zewentegerera to confirm mo nti aponye saponye izaponye Museveni abuzo musajja ayo aponye I'm not aponye why did you withdraw aponye money from Bank of Uganda yamugamba ko nti take that money to aponye yazikola ki yazisigaza give it to me aponye give that money to me aponye Nebana bana basiru nze ngende wantu mala kukola ko research kyore nakali gatonna genda wa mugago soka kola research mugaga ndi ampita ampesente ni nsoka nemuteka ko ebyuma nembuli ya conversation zayoge kanzo okubayo aliye mabega omulala atende kisingo obukulu kati nwani dono musajja wa National Security Fund era na byabwe bya mu State House ne byabwe bayina ko bagamba nti sente babadde bazijjayo nga za kalulu against Museveni kubanga tutegeera kyembagamba nti bobeera mu maka hausigalo ngoli hausigalo bana ababiri ne balwana gana vaawo dadi tomugulira dadi tomwama mami tomugulira genda kati omusajja wa National Security Fund sente babadde bazimujjako nga wali wazibbayo waliwo ne gwe bazimbira ennyumba ngono omusajja tanaba kujja kuba Museveni talabwa yetarabwa awareya nankabirwa nankabirwa yitaga kuvumbagira kuba nankabirwa tasana kudduka nankabirwa yina abaana be bawandikiranga ewuwe baliwa nankabirwa yitaga kunywereza wano nankabirwa tasana kudduka muzeeyi honorable nankabirwa tasana kudduka tumwetaaga nnyo gavumenti nga tumaliriza tangu odoyi akulira ebyokulonda mwenalemu wamulabula wano n'omugamba tango odoyi wegendereze ali mu kukaaba bantu tango odoyi yasigaza mutwe era yagenda nti ayagala kuwandiikira pate chairman ebbaluwa agende bugenzi tewali amwagala tango odoyi agende bugenzi tango odoyi noddira abantu b'enalemu banno n'obabbako esente miliyoni 2 okwewandiisa tango odoyi yagamba mbweze esula mugundi osula mu mazzi nasooka tango odoyi okuzimba ennyumba eyakalina tango odoyi ennyumba agizimbya ebyama Kerere. I have not traced tango odoyi's ancestry abamu temuyina naye nze family eyaffe tugibala ne mu 19 yafuna ettaka we benefited from minor land we have been a very powerful family self-independent tubaddewo nga sente tuziina kyovola baddangoling money bagambye oyo omusajja mugagga nyamu not a rich man. In fact, I was supposed to be operated today. I failed to raise enough money. What do you know? Get an operation. Yes, I got a sentence of State House. Told it. Number of come 70 Mukakisa. Too many things I'm go off. Toss over a concajuka Kujiko Surambo. Kakatin Kubudia Tango do it resigning again. It is, you see, to get a blessing in disguise. This means that NRM has been enjoying deceptive victories. Teyina buwagizi ebabupi NRM obuwagizi tetuyina tubabubi. I've been saying that you can rape a woman and impregnate her, but the fact that you raped her means
she rejected you in the first place. You don't have the persuasive language. That's why you raped her. NRM has been raping the Wangula elections. Kasamu 7 yabadishami Bukedia. Palua Bukedia. Quackati forced to Bacha. Antibatamani. Museveni is looking for retirement. He must leave a legacy that he went to the bush because of rigged elections. Museveni wants to go as the man who stands up against the rigging, in spite of the fact that it helps his party. Tango, do you know Mutwe? Yasamesanga be a flat. Taino Magazine Mutwe. Tasumanga political science. Tabaki Professor Wemakede. Professor Jeshimo Michiman. Would you remember you guarantee a professor Bamusi? Professor Samakula Chwanoka. Professor Kenya. Professor Tango Basiru. Kakati kanko voice. Ono musajja akuma wano. God. Kati yatambula yonna bwa bagenda kwa say God. God taito ya wano. Oba mukumi wa ku gate. Ye God. Ye God. Totambula nacho. My and friend chikomawa. Mubaloya. Honorable cha parliament. Owekitibwa. Mulichiko lwa Buganda. Ya Buganda ye wali. Omusajja alina amagezi nganzi. Omukukunavu kyemeza atalagirwa bayiza we kitibwa kyo omukukunavu kitegeeza self-made we just chimanyi yes self-made siri mulangira siri omukukunavu agamba era gochimanyi an equivalent of omukukunavu gentleman abafaransa bwe bajjawo obwakabaka ne baga nti yali badde prince yani abalangira bakabe baba n'empisa ne baga nti omusajja ayina empisa ng'ez'omulangira gentleman. Yes. The word gentleman means a person who can conduct himself in a civilized manner. A gentleman. Kati okukunala lumonda akukunala muchikata kwe kukunala naya setaka fabaya setaka self-made natundanga mawulire byabana nono munange kyobula banga twekuba naye yali gateman e London nange nali mutunzi wa mawuli kati bwe twesanga buli mwoyo kolokoloka mu nobukodi obwaffe obwedda obwa gateman n'obwa vendor twekubye n'omukulu ono ne twekuba ne twezaawo yali gadman e London nange nali vendor kati vendor ne gadman twekuba buli omwoyo ayagala okulaga munne tinkufuga ng'ofugani nolaba ngo oyina engatto zaalumwa toyinza kunfuga abanyakole baga nti akakadde akakulabanga oli bubi toyinza kepankirako kyekitiibwa ekyo omukuku NRM kino kigiyambe nti mukozi asobola ogiyingiramu obutagiyingiramu is wasted teriyo NRM finance money minus money and violence equals zero. NRM nga teyina sente na violence tebaawo NRM minus money and violence equals zero. Kyova kati obululu bubazibuwalira. 2 nti tebayina direction. When you look at the major people who do come and talk, it's only me. Why? Me, I know the direction. Museveni are creating a 3 spheres of influence. The Bazukuru who would be funded sufficiently nti akomewo agambe nga Nyerere abantu bayiwa mu luguudo ne bakola kinaga nti ngenze kubanga yateekawo omulalu ng'agenda afuma Nyerere okoyi Nyerere okaddiye Nyerere tukoyi ng'abantu bajjulawo kati Nyerere bwe yaga nti agenda ne baga togenda ssebo ne beeyika mu nguudo za Dar es Salaam n'abaga nti muli bakuusa you are not honest mugende omulalu anvuma buli kaseera mbalage video ne muwuliriza let me go so that I supervise you when I'm still alive. Because the Nyerere virtue is inevitable. Ejja kubeerawo. Kati Museveni abazzukulu tayagala kugenda nga kyonziira. Naye mukoddomiwe abayingiddemu. Ne baganda kana akawala akastate house control bawa sente. It would have been a very vibrant issue. So bana muzeyi tova ku main nabo bayina okubeerawo ne tiimu MK naye eyina okubeerawo bagamba nti mwe kyemutamanyi ffe mu Baganda omuzukulu nga gwe ng'owasa maama bajja ba maama ne basimba mu mulyango ogw'omu kisenge nti baganda mujja waabwe okuyingira ki omala bbawa ssente. What does it mean?
titobadde obadde n'abakazi abakyala onaleme kufugaze kyakusanze olya kakati this is what Museveni needed to do naye mukoddomiwo nakiyingiramu n'abamasedi kalwebamba ate minisitule yakalwebamba yasasula katala kayinga kakajo kekawo bakazi kubula naye nako kayina kalavinga nze ngenda nini akakazi akali mu investment nakana kali muhere nabo buyina abalavinga nobo obukazi buno obulinga obukajo bwekawo nabo buyina abalavinga kakati nkubulire gamba nti that's one nti Museveni wanted a group that gamba akomewo. Two, Museveni has done well. He's engaged in futuristic activities. Abemengo mbaise abataka mazimbire ekizimbe. Is the future. Aisha cabinet is the future. Because he doesn't want to suffer Eremudaka president. Kasa attention in ashifutinga kumuhozi. Taina cha jakola. So the impact of muhozi erimu opposition. Why? Nti opposition ya Uganda techaddayo kubeera n'abusongo parties tukiyita grass hopping ngage Kenya ote kubanga abantu bate bamanyi ti nupu yeremeddwa abanupu tebalina kye baakola namboze yakagira mu bibiina bimeka until we educate these people kuba basegona yajja n'embabazi najja ne yekyusa era kati ayagala kudda namboze ayagala komawo bo bayingira bibiina tebalina mutima gwa party. As Bobi Wine is going to be as Mao was. No, Musajja, leader of government vision. Okimanyi nti Mpuga tasobola kuweza musango gwa bwenzi nagusinga muggulu. Omusajja amukwata ne mukazi nampesese mu kisambi. Masaka mulooki. Na Mpuga n'agamba bannange Museveni ejja tutamalewo. Wali ogenda okwenda wayenda kumwala wa Museveni. Sajja lyamufundiriza Mpuga ba besese mu kisambi. Layira. Mpuga yali badde opposition bamukwatirako muloogi ne bamupesa nanyini mukazi nampesese mu kisambi. Mpuga yesimbawo ekikutegeeza nti Mpuga tabeerangako wanuupu. Mpuga bebe emmengo ono oyo atunda Buganda era muba musajja gwe bw'otava Mmengo mu nnaku 9 ngenda kuwanuzaayo nkonyoko ngenda kuba obutambya ddukibata ate Abaganda kati tabakyankalana zu ajja kulebera mu nnyumba ye paka Kabaka lwanasiima n'amugoba. Mpuga bali mu Kabaka yekka w'Emmengo bazze batambula bonna Muwanga Kivumbi Mpuga era Bobi Wine tagenda akakoma yagende Makerere nasoma diploma yaliko ku Makerere activism tebamumanyi ba Muwanga Kivumbi balina group ya Mao yeyoranya yeyono speaker be bali mu cabinet ye bemanyi basomera wamu. Bobi Wine, when were you at the campus? Kyobera nabagamba titwagende Somalia. Champugo mukwatira muloogi. Munate gwa kituganda. Bamukwatire Masaka muloogi. Ne bamukubesa simu. Mpuga yali wenali. Mpuga wenali. Na Museveni agenda tuma. Mpuga wenali mu yennyini lwaki. NRM of all constituencies. Mpuga mu yesimba. Nono munnaabwe embiddi bwe bali abonna mufere munnaabwe abenali tebasimba wenali. Was it an omission? Mpuga we yesimba NRM nti yateekawo omuntu. It is on the initiative omuwala uno omuwala wange owa Hajeti owa Bulavado yegulira Gomesi ye yagamba maama we maama NRM eswala President Museveni bwe lwagende Masaka agende omukyalo lwaki Hajati Bulavado President w'eggwanga alabirira bannamwandu wakiri anaabayo amazzi n'anaabaki n'awummulirawo n'amuwa ku ssente naye ekisajja kino ekiri kaseese ekyabba ettaka lyange kyensaba abakonjo bakikuba omutwe bagwase ate bajja gwasa kuba mumbere mukwano gwange ekyo katikivuddeeyo saba Katonda mukimbere sasi mu mutwe kyabba ettaka lyange ate njadditwala bakiri Masaka ekisajja kisiru is an idiot kyabbenga emmotoka ekyo aladde we Masaka agambye poliisi eve Masaka nekwataba nali nkikuba essasi ekyo kisajja manyi nali nkitta nakweka abasirikale bange abamilitale nga tekibalabye nekiragira mubankwati waliwo akasajja nga kalinga olunege kalinga Masaka
nakabuuza yo man did you search me nenjijayo bakukisenge nika bent wengi malewo nakajene nakatwala ekireka kali kali no nga kali ngolugosi afo mitale police men tamanyi mubantwale mukome kali ko wampu wekati neminyira kikavambu nindi bakukisenge mu masaka mwenyine mu police baba ala disi yali bakwa ngati yala basirikale baba military nadayo nchasenga chadusedda kisajja gwenna komawo nkwasenga kalima mazo kubesa simu naje pisto no kubesa simu kusenga ne baduka kubesa simu police mu bantu ala musere papa ngabasekale bange tebamanyira kumanya nengenda nkisange mu muovu nasanga entwe kyagidusita dentwe oba ali takotegedde yali amanyi kibi chabbe takali yange kadi nekiragire wa police arrest this man kadi bali bakutwala mu sero ina manyi mu government bali bakutwala mu sero nojaye muno kubasa bonane buduko bwali mugone njitula mu bwe office ya DPC ne njitula ngale DPC aduse kali wa kalinga bwe kate kali kakona kaino rutu kalinga nakatwala kireka kakati kinonzirayo nkyambike ono yali agenda okukwata wamutwala kireka n'okomawola baala disinga yaddusedda anti kano nakalekawo naye nga badduse mu ofisi ya DPC kasena kubesesi ku kisenge nentula mu ofisi ya DPC nanga badduse bagenda okutuka wansi nga bamilitary baliwo bameka abasirikale baba military bana kino kyali kikitegedde nti olina abasirikale abakuuma kyali kiko nenzirayo nkibambule nasanga kiduse n'entwe yakyo n'entwe kino ekibbi ky'omumasaka mu kitwale kasese bakyo ekibambulirayo nagenda ne honorable Aladison musange ekasese yagamba batwala emisinde naye mbu by the way mbu tewamuwuliriza kyeyagamba yayina kampuni nga yegula ettaka mu masaka ey'omusajja naddayo muwe nakubesasi ku kisenge nakubesasi ku kisenge ofisi ya DPC masaka nekala nenjitulamu bagenda okukka wansi nga abamilitary bali bameka bababuuza oyo watoto wanani nti Mirundi embiro mu masaka abanene ne badduka kweti quarters nebaga nti ate nindala enforcement waliwo abalala abajja babuuza abamilitary abakuuma nti mukuumani nti Mirundi nti onali munda akupye essasi nabaga aleti mikolo enforcement ne DPC yaddukamu baba mumupita wakuzanya nze kasita nalaba abakimabusi obutambiruli natya nange era nenzikiriza ati miso gyeri abatwala busidde bonga nti president yabufuna nakkiriza president akatambi k'omulamuzi yakafunye yatula okubba ebintu bya hamu ketumalirize eyo olwaleero bwetutyo naye ng'ogayitanga odo yakoleki ali zaininge jeno muwoza ali kuki gwe mwogezi anti kasa yalonda ffe jeno muwozi kasita yabalonda ati Uganda see Jesus? Did Jesus came to Africa only when he was 4 days, could not speak. The moment Jesus has a church with the disciples, the church is strong in Africa. The moment Moses appointed us, and we should talk, because there's not need to talk. Jeno Moses teyetaaga akasala banzi obwa president busula wamu kasita omusajja oyo yandeete yawadde emitwalo gya $3.7 mukozi is very formidable and formidable natungisizayo ne suuti endala nya luli waliyo okuba ku kifango ga fa abakiina tuli kwono tuli kwono kintu kyagenza ono yadduse olaba akwata $1 ne you see kambabulire batusomesa mu psychology naye wasoma psychology nti in case of a trouble obwongo bwo busooka okugenda when you are in trouble and you cannot advise yourself, how can a sensible man like the gentleman I know think that by giving me why didn't he give me this money longer time ago? Because you fought me in 2014. What have you been waiting? What has attracted you now to think about me to come back? That did not attract you before Mkosi came.
How can you tell a woman, a sensible woman, who is carrying a pregnancy of twins, the one you chased, you humiliated, and threw on Kasasiro, that abort and come back? This means omusajja abadde ayagala nnyo obwa pulezidenti tewabubalira tewapulaninga obadde okuba buli muntu yenna. A crown prince is a political science principle. A crown prince cannot take a power. Oyo alinga Mbabazi alinga Besigye ajja genda naye bwatyo bwakomye akomye kunjo kye. Oyo bwatyo bwakomye yefuula ow'ekitalo nonyo nonyala kati addira abantu beyanyamu edda ebitole byeyanyamu edda and I use kunia amwe mass communicate ayagala kati atukomyewo atuteke mu mazifulesh akubaka ita mazifulesh kasema mala kunia mune bayiwayo bwe bakomyawo ne bakuniyamu oba bagita jabu y'amazi baba kuvudde nga yalwala covid bakomyawo ne bajabu y'amazi ey'okubiri.